tukyagenda mu maaso wano ku The Buzz UG okubatusako buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga mu entertainment mu current event wabula kyolina okola subscribing awo onyigene kadde buli kimwe ojja kuba okifuna bulungi. Mikwano gyange abali e Saudi Arabia abali e UK mbatumidde mwebale nnyo kye mukola ky'amaanyi. Tugenda kwogera ku Buchaman. Buchaman mumanyi bulungi nti akuba raga wa tabu wa amaanyi yaliko mu Firebase ebbanga lyali gwanvu nga bali ne Bobby Wine bakuba raga mu Firebase naye ndooza bafunamu obutakanya. Buchaman nasalawo Firebase agiveemu emirimu abadde agitambuza yeka ng'omuntu. Naye Buchaman ono abadde era presidential advisor ku nsonga z'emu ghetto ekintu abadde akitambuza bulungi. Emabega kwawo yafunamu obuzibu wakati w'ekitongole kya NEMA n'abantu b'e Lugala yali agezako kubatabaganya kuba obuzibu bwali bw'amaanyi. Bamukwata bubi nnyo ne bamuyisa bubi bamuyisamu amaaso nga presidential advisor. Abantu ne bavaayo ne beewuunya nti presidential advisor lwaki mumuyisa bwe muti. Ye Buchaman naye ndowooza kati kintu kyatereera ali bulungi. Yavuddeyo n'ayogera ku nsonga za Bobby Wine n'agamba nti ye ne Bobby Wine balina obuzibu bwabwe ng'abantu tagaanye naye agamba nti Bobby Wine ono asobola okulembera Uganda n'agikyusa n'agijja ku level mu 7 gy'abadde agitaddeko n'agiteeka ku level endala. Ye Buchaman bw'atyo bwe yayogedde. Nze ndowooza Buchaman mutuufu kuba omanyi abantu abamu bajja ne bateekamu bino ebintu by'obufuzi ne bateekamu feelings zaabwe oba yali akuyinako obuzibu ng'omuntu era bw'ogenda mu by'obufuzi era n'abireeta nga bolaba ba full figure bano babbajo ebizibu byabwe ng'abantu ate babireeta eno. Nze ndowooza nange Bobby Wine ono asobola bulungi ayina potential eyo ate musajja mugezi ate ali strong. Kati ebyo eby'okucriticizinga tusooke tubiteeke wabbali ekintu Bobby Wine akitambuze tumusapotinge. Kyolina okola naye ate teweerabira nti olina okusubscribinga wano onyigene kadde buli kimu osobola okuba nga okifuna wano okka ku The Buzz UG. Buli kyoyagala kumanya ku muyimbiwo profile y'omuyimbiwo yatandika atya yasomerawa yakulirawa byonna wano ku The Buzz UG tukikukubira bulungi n'osobola kumanya buli kimwe kimukwatako tovaako.